Ku kisaawe Kipaipil Primary School mu Town Council ye Padel okungubagira Major General Paul Lokech we kutegekeddwa olw'obungi bw'abantu abazze okumuziika okuva ebule n'ebweya ate nga naye lino ly'essomero kwe yasomera. Ebyokwerinda bibadde binywevu ddala oluvannyuma lw'obunkenke obwabaluseewo mu kukungubaga kuno nga kyavudde ku musajja ateeberezebwa okubeera omutujju eyakwatiddwa ab'ebyokwerinda nga kigambibwa nti yabadde n'ekkobaane ery'okutulisa bbomu mu kukungubaga kuno. Abantu ab'enjawulo okuli abakulu mu bitongole by'ebyokwerinda, abakungu ba gavumenti, bannabyabufuzi awamu n'abakulembeze b'ennono saako abantu ba bulijjo babaddewo mu bungi okwerekera Major General Paul Lokech. Okusaba kw'okwebaza Katonda olw'obulamu bwa Lokech kukulembeddwamu eyali Ssaabalabizi wa Uganda Henry Lukorombi n'asaba abantu okwekwata Katonda mu buli kye bakola. Paul Lokech is not dead. Paul Lokech will talk for a long, long time. General Wilson Mbadi omuduumizi w'eggye ly'eggwanga saako Major General Jackson Bakasumba akulira abakozi mu poliisi ate ngono yakiikiridde Ssaabapoliisi wa Uganda bano boogedde ku Lokech ng'abadde omuweereza omulungi. During his placement with the police, during his placement with the UPDF, he worked in Somalia and was given the nickname the Lion of Mogadishu. The UPDF fraternity will always remember him. One, his post as an intelligence officer and a commander, he played the very significant role in the pacification of northern Uganda. General Salim Saleh omugenzi yamwogeddeko ng'omuntu abadde awa ebirowoozo ebitali by'amagye byokka naye ne bitwala eggwanga mu maaso era nti ono emyaka 15 egiyise ye yaleetwa endowooza ya parish model. It was first discussed in May 2006. Now this is August 2021. And people are still confused about what it means. So, I'm requesting that those who are buying this reformer also help me to keep this situation alive of the parish model. Because for us we believe it is the only way you can get to the population. Mu bubaka omukulembeze w'eggwanga bw'atisse minisita w'ensonga z'omunda Major General Kayindo Tafiire asiimye emirimu gya Major General Paul Lokech gy'akoledde eggye ly'eggwanga era omukulembeze Yoweri Museveni asuumusizza Lokech eddaala okudda ku lya Lieutenant General. Cameras monitoring personnel would be playing cards on social media, etc. That's how the crime would not be easily detected in spite of the presence of cameras and other investigative means. The short time Lokech was in the police, all of that changed. Eyaliko omukulembeze wa Somalia Sheikh Sharif Ahmad Sharif naye abaddewo mu kuziika kuno era yeebazizza Lokech olw'amaanyi ge yateeka mu lutalo olw'okuzza emirembe mu ggwanga lya Somalia. And also the police officers on the unturned death of one of the gallant sons of Africa, Major General Paul Lokech. Omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Jacob Olanya yabadde omukungubazi omukulu era ategeezezza nti Paalamenti yakwaya olunaku olw'enjawulo olw'okwogera ku Lieutenant General Paul Lokech. I want all MPs coming from this region to be able to say something. Lokech aziikiddwa mu bitiibwa ebijjuvu eby'eggwanga era bamukubidde emizinga 15 olw'okusiima emirimu gy'akoledde amagye awamu n'eggwanga ly'okutwaliza awamu. Carlton Scovia Nakamya ne Mark Jackson Kasule, BBS Telefina. W'omula mirembe